Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne bannyabo yonna gye musinziira okubanga mutulaba akadde kano. Amanya n'eddoboozi nze Ibrahim Mukasa, tuli ku extradigest mugoba nsonga. With me here is Mwami Wisdom KAYE. Yeah, man. Nkwanirizaako ku show. Nsaba obuuze ku batulaba. Abatulaba nti bwenzijja wano sebo olina okutegeeza abantu nti kati Wisdom azze ku CNN. Atuuse CNN Africa. Abazze ku CNN Africa abatulaba sebo nsanyusa okunkyaza nate nze KAYE Wisdom mutabani w'omulala yakula ku mato omutali mazzi ne serira kabulijjo mbajukiza twava erengo esinga ntingira Buganda tuli bana basabasajja kabaka ne twatukaana engero twazikyusamu bebagambanga nti waligwa wendwa tumala gwa abana ba Buganda sabasajja kabaka ne wasembayo kati ate Rolls yayingiddewo bagenda okulwala olaba kyekugamba nti muzeeyi kirumira twagudde tugenda ovayo ne tukomawo ne Rolls ojiddaabiriza miliyoni ebyo Katikkiro wa Buganda yanyumidde yagambye Owekitiibwa Charles Peter Mayiga bwe yayita abakungu bba wa mwaka mmere agenda ovaawo yavaayo ne miliyoni 25 n'agamba tugize gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa nina gwe nawulidde agamba ti lwaki tebaguze banayibula obutamanya bintu tutambula lwakwanga leero sijidde mu t-shirt mu saati zange za vintage kyebayita vintage kibe kintu kyaddebe bisinga nnyo zino zenyambala obuluusi obulebera bwe buti abantu bakimanyira abantu abagana naye Wisdom oyambala vintage nze ntera nnyo okwambala nze nyambala essaawa etalina linnya mu bino bya street newebanga kati enengatto nnaku bbiri sigikuba ddagala naye nazenga bwe ekintu ekisingako kati ekyebbeeyi entono ku kyennyina wano yempale neya jjiini yammeka yo ate kati zino zisukka 7 ze batuguza wano mitwalo 7 esaati yammeka togenda yeeyo okay tugenda kubaga amateeka agafuga sheno nga bulijjo bangamba kayande bulungi basooka kusomera mateeka mbune bakuba disclaim ne muzeeyi wange kantumireko ku muzeeyi wange by the way kankubule mukulu Ibura nze olaba mu first family yonna muntu omu ne wabadduka bwati nga batwala gwe nsobola okweka ani genocide sympathize bonna nga obalaba bwati genocide bangamba mbabe ne bamutemera mu shoze kola buli je kola ne bamutemera ne bamuwa ne bamuga singange embere ebekyuse oyo omukweka era ate namugamba nti nze bino nkubuulira byenkubuulira bwe bali baba batwala wano tabbo omwana aleese tabbu nze togamba nga ntisagamba nze nkulabula longoosa kino era bayira weibula nga tutandika nze it is my omanyi wenja wano okwogera nze mbambalabudde singa nali nze nga nze fasani oba kinandibadde ntandise talk between nze ne amaanyi agali emagere because kati tuli kuba generation leader wemba fasani bamuzeeyi bange bakaddiye bw'oba toyogera kati kubanga interest eziyimirizaawo President Museveni okufuga Uganda gino gyonna emyaka gisobola obutakula in the next coming 5 years. Okay, tukole bwe tuti amateeka agafuga sho tulina ogalambulira abantu. Etteeka erisooka teri kuwemula, etteeka eryokubiri teri kulimba, etteeka eryokusatu buli kye twogera tukisupportinga ne evidence either voice note video oba document. Kyakubiri ku kyo tetuwa abantu mannya gatali gaabwe, abantu tuba addressing n'amannya gaabwe n'ebitibwa byabwe. Anti kati waliwo ekigambo ekidescribinga wakola literature namukomya mu senior 2 kati ekitegeeza nze nakusingako kyali composer ng'olina omusindika paka mu senior 3 twamalya senior 4 nze nakola subjects 18. Wow. Wakolako kye bayita subject wajiwulako gye bayita energy and power. Saagikolako eyo. Ngamba singa kale nagito mwali mwetegekera ki oyima nodda kanika mmotoka energy and power waliwo simanya food science food science ngimanyi food and nutrition ebyo energy and power wasomera mu ssomero ki nava banteekaawo kwagakaani kaakati obwana ne buva ku Kampala Student Center wali wansi wali Makerere olaba wali agakaani ogitegedde eyo ennyumba eri awo ne bujja mu debate wallahi obwana bwatu debatinga ne butusinga nga bwambadde uniform ya bbulu nga buli awo bulinga obutategeerekeka obwana bwatukuba wasomera kwagakaani Ibula fonna kwetukubye bukulu kati nga nsula monster awo elite opposite
gundi court ya Lord Development Center LDC katolaba actually tosobola agenda kunana hostel tosobola na kumanya nti hostel olabo mulyango oyingira mu court opposite hostel ya mayinja kubanga osano jipangisa tuli mwana ngo osomera okasuba ne cent zizo soka nga zako eri yakabi eri bazimba mu ngeri ya Kingereza kati obwana ebutu wangula ngendo nengamba buno bwana busomerawa ngesomera ita campus center nabugoberera ne road mayor yayitawo sebo nzije nno oyo nno yansomesa ko nga nsema teacher kumba ava Makerere ngasomesa kati mbugobera ngendo sitabe somero teina gate bitya nsanga kwaya bakuba bitya kati nembuzo omwana dine somero nenga butusinze mu debate businza abagakani ngampita nayita gundi ngampita sister wange ajja sabire wekifo yajjanga mama wange nganjagadde ekisooka tewoli gate oyagalira woyingira naye ekisinga obukulu nga butusinze mu debate ninga buno obwana butusinga butya sister wange najja nasaba ngalinga mama wange ngomita babula nenzija kati nga mama wange sente zampa amanyi nsomera likombe nsomera wana yenga tafayo mama wange kasa kusubira mu senior 2 no bosemba yetafayo sente zakwaza senior 2. Okay, tuli ne Wisdom Kaye mutabani wo mulalo amateeka okanya nago nzikanya nago naye kiri kyendese kyali twicha waliwo wokozesa no ekigambo to define some yes simple batuvumye so babali twicha bakitukiriza tujja kucekenenye ekyo tulaba kiyitawo ge mateeka gagenda okutufuga olunaku olwaleero tetuwemula tetutyobola tetuvuma buli kye twogera kirina okuba supported by video audio oba a document kyakubiri kucho we don't use ambiguous statements to describe people wali gwe ngambye agakani no yali kagundi Kampala High mbizimbe bya agakani sisomera ko kwa agakani Kampala High badde nchera bidobongo badde bugenzi ati badde nogenda kusaba kiwandi ne supporting no ambadde nchera utegerede nongosa omanyi Kampala High yali mbizimbe bya agakani ebyo kati so wogambye agakani awo so onengedde ngenda kusaba ekiwandike supporting era agakani yali I mean Kampala High yali yakabi ebisere bisene yebibaawo mpola tata mpola awai first things first how are you surviving mu mbeere oyinjita motya waliwo embeera nka gwe kankubule waliwo omwana yaŋŋambye era bannaye kambabuulire yibbula ekiri mu Uganda kyovula banze nsekera bano abasajja abantu gamba bidokirasi kankubuulire buli muntu yenna ali bubi nabaddeko ne Isima ne tukola ka video era abantu iye nga mukoze nga batuyise ku TVM Isima nanga Kaye how do you survive wamuzeemu ki ne mugamba Katonda yampa foundation ennungi nti mama nga yambala olugoye olumu nankuliza ku mato omutali mazzi ne mwendya kimu survivingirako ate ngeri gyali musawo waliwo ebintu byanjigiza ffe twakula nga wokeera ku maca ng'omanya mba mwalidde ennyama ennaku nnya kaakati olwokutaano mukeera kulya nniimu mugika mulabe nti mazzi agavuguma n'oginywa omanyi nti woba wagyemanyiriza osobola oginywa n'omala olunaku lulamba nga tolidde enniimu tesala byenda anti nkugambye ennaku nnya ate ng'obadde olya nnyama kati mama affe waliwo ebyatumanyiriza bituyigiriza okusurvivinga okisegera kyenkugamba toginywa nno ng'olina alusa ate womala oginywa osenya amannyo kubanga asidi asigalako ku mannyo kati nendowooza olaba nakuziba omuzadde yali up to date you know kakati nemugamba kati we are surviving kankula ibulanze omusajja yangamba tugenda kwavuwaza musajja ki bangamba wotova ku bigambo ebyo byeyogera ng'owaniriza Bobby bitya tugenda kwavuwaza ne mbagamba nze bali baba baddusa nze nga wendi wano I have a future yes tekiri mandatory nti you are from the west nina bawagira because a lot of westerners who have made it nga tabamanyi takola nko mu government nga yeye koledde tuka wali so temutugamba nti buli westerner yenna mu mufudde kyali that is one because ogambye nti bwe bana badduka ogenda kuterekani wano yibbula muntu omu mu first family nkidda namu gababoguba which most likely 85% era bajja olaba Disantos yafiridde Bulaya bamuganye n'okudda yafuga ngole emyaka 4 nga tekisuubirwa tikisobola mutuukako omuntu gwensobola okukwata n'enkweka ye genocide why gwe kankubuli ate nsobola okuwa reason government ya wakati government ya Buganda yali eganye okwogera ne government ya wakati kiri ku record era President Museveni yagamba yamala emyaka 2 ng'akubira kabaka ng'akuba ne ba miss call n'addamu n'akuba omukyala n'agikwata namu kabaka abadde anaaba nti kamulinde personal
sekuita eriyo bakwata ate waddamu nakuba omusajja nagikwata nta kabaka agenze London nti ate gwe bangambye abaddaana aba nti ati abuuse nagamba mumpe namba ye Museveni yatugamba yali ku TV mumpe namba ye London nti soko oveko tugikuwe ne washita wiki namba nga tebagimwa emyaka ebiri nga yagala kwagala na kabaka muntu ogu kabaka gwe yakkiriza eyamunonya yali genocide. You know why genocide muntu asobola okugamba ekyo nja kikola kino sijja kikola yasobola okugana na opposition with respect nema na basajja buli gola ba opposition bakulabanga muyekera okakasa nkubulidde yibula bana basajja bamanyi nti no fe tuli bisimbula basajja chimpuliranye ekigambo bana basajja olaba muzeita male senior abeko kolanga abakoledde omanyi ngeri jabayimiriza ku media oyo musajja tamale senior singa bamuwadda nga bonna kwali ku payroll oyo mwezi milioni 5 engeri jababikulidde tugende mpola mpola nga buli lunaku payroll asasulwa eno giyise Bulaaya gye basasula na deire awazi yibula olaba kino kyendiko omuntu okujja okutuula bwati ku media simanyinze ku TV zawano kati bansasula okujjako nga mikwano jange and I love that noweka bakatono it's okay kankubulire it is money oyo musajja omulaba tamale senior yes kwengeri jabikiridde government ne President Museveni singa buli lunaku bamuwa $1 million every day yes kati zino sente zibazani gomanyi bano sente zebewa omanyi State House sente buli lunaku je tuwa State House 2 billion ona daire buli lunaku olucha bwe billion 2 kati lero zigudde neba tabalina gwa kyaziza okujja ko million yenyozi wa tamale senior zibaluma neba agala kubanga nti ye tamale si yegundi tumukundi nanti kati mbadde nkugereza anti tamale senior atugamba bwe bamujja mu kifo ky'okwogera President Museveni bali bamuwa $7,000 bwe bazaayo doni owaabwe ne bamuwa $8 million ne doni si waabwe doni ava mu east tata waabwe tomumanyi gwe nkubulya history ya doni zenya kugamba wana abantu munyagwa natekawo milioni ezo namugamba munyagwa ova waffe nenga ye munyagwa nenga akera kuvuma Bobi Wine nengamba mugenderanga nnyo abantu bemulabanga bavuma Kyagulanyi ikisingiro nga bavuma Kyagulanyi nga yeyita munyagwa kati goli ku doni mbu east nja kunnyonnyola obodde ki musajja tunakuingiza ni State House tugende mpala basaba ne banyaba balungi doni mugwano gwange yagala muleete wano mugambe la nyamu Wisdom Kaye mutunulizi wa nsonga za byabufuzi neza ati okutwaliza wamu atenga ali mu kiwayi ekikulembera abayimbi abayimba ennyimba eziriyo wa emyoyo atera still natula ne kakiiko kabakozi oba workers union yes atera musajja businessman yes musajja munna NUP lukulwe atera awagire enkyukakyuka kati enkyukakyuka katonda wangamba nti ekire eyemirembe kiteekeko ali yakuyiwa musayi kituufu naye era newe kinaba kyetaagisa kuteekamu giya nedda si kuteekamu force ngamba anti kakati tewategedde abaana balumbi wali Belgium ne baleeta n'omukulembeze nanka bagiyita bateeyo ewagira iPod okuvayo mu office najja ekyo kyali tekibayalangawo ebulaayo omuzungu n'ava ku kalinda najja ku street abanyonnyola okuvaawo ntumiddeko Oscar kyali wange musajja wa Kabinya wangalira Bulaaya awo Oscar yava ku National Theatre wano e Uganda ali Bulaaya eyo is an artist Oscar nkutumiddeko nnyo blood kya Kabinyo okay Wisdom njagala tugende mpola mpola tofaayo nze bwendi amateka nagategedde oba goyita Idri agenda kuwayo shemu nga producer w'omukutu yes nga yakutunnyonnyola gye nvudde w'abantu omwomu naye kati kankubule nina ekintu kyenaga President Museveni nangamba nakijjawa ku kya famire ye yewaabwe nambuuza nakijjawa wamugamba ki President Museveni nakyo nimba wamugamba ki President Museveni java yes Idri ajja kuwa show ajja jimpa inshallah neka tusoke tukole ku bulango nze tosobola kunnimba ebyo mbu nava nannyonnyola kati kankubulire wano omuntu asobola okundaga amaka gaabwe mu gyenkaaga egy'ataano babale kubalwana 27 ekyo kyalulala taata thank you so much tukola ne banywanyi baffe abalwazi forestry nga bano bakusimbira emiti gya kalitunsi buli kimu ekitambula marahaba taratibu malembe bagamba nti bakufunira ettaka from 1 acre to over 100 acres okusinzira mu bitundu ebyenjawulo ne bakusimbira kalitunsi ne bamubudaabuda naye ng'ettaka lino liba liryo mu mannya go
ng'ekyapa kikyo si bino mbwate tukulabirira ettaka netukulabirira n'eki naye ekyapa kikyali manya gaffe asi bwe bakikola abalwazi buli kimu kiba kikyo ogwabwe gwakulabirira ne bwokera ku makya ne weekyanga ng'otemako emiti egyo ogijjako lwazi ekugamba well and good, it's your land, they are your trees, do what you want. Ate nga banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi nabo bakugamba nti omuvubuka anoonya omulimu jangu bakutendeke wetandikirewo omulimu. Roast Coffee Academy basangibwa Najjanankumbi wano ku Stella ate nga ne mu Abu Dhabi gye bali wali mu UAE. So yembeera eyo buli kimu ekitambula bulungi nnyo bajja kutendeka obeere barista wakabi okole crepes, burgers ne sandwich. Okay. Wisdom. Njagala tutunulire issue ya middle income status. Tusoseeyo. World Bank erina ndowooza ndala. Ne gavumenti ya Uganda erina. Ne gavumenti ya Uganda nayo egamba birala. Which is which? Anti kakati kyolina okumanya lwaki Museveni ne gavumenti. President Museveni. Okay. Ayagala nnyo. President Museveni. Ne munanga ekyewuunyisa. Era lwakubanga mwe muli mu nsi zino nfu. Eri ne Boris Johnson n'omuyita Boris. Waawo oyo. Biden bwe baboogera omuntu wa America. Era muyita Hail Biden. Tony Blair yayingirako mu training agenda. Abungereza. Yes, Tony. Hey. Ono Prime Minister wa Bungereza Boris avaako yayingiddeko mu supermarket y'abayindi n'ogulanga ebintu ateeka mu kaveera buli kati eyabadde ku counter n'amugamba ojja kala ka training Boris, you promised us that things will be okay. What happened? Now he said, Boris, it's your name. Nene mu Africa. Bana basajja chovola bagenda mugeyena. Teka kebitiba. Nena kusomedde amateeka. Ndi tujja ku addressing abantu n'ebitiibwa byabwe. Kale katubayite bajjeno. N'ogamba mbu jjeno ani yagimuwa. Anyway, kati kale gwoyogedde. Kankubulire lwaki balwana okugamba Uganda nti egenda mu middle class income. One thing, World Bank webeekuwola sente. Ewola ng'esinzira ku status ya country yo. For example, Nancy bayimiridde batya. America wejja mu World Bank esobola okwewola zonna sente zeyagala. It's a first class country. World class. Nti Bungereza nawa. Kati zino ensi zirujega. Oyina ensi ki? Zirujega. Ngeriwa. Kati ate tuyina wetu ngenda kunyinya lwaki tuli mu rujega. Namba rujega. Tuyina limit goba wewola mu IMF International Monetary Fund sente zoyina okukomako nti bagamba ozitwala wa kiringa kati tosobola kugenda mwana wekala mojja n'okwata n'omuwa amata gatali mazzi kubanga mbu omusanze naali bwati ajja kufa oyina kutani engeri gy'abadde mouth knowledge kwata amata gateekamu amazzi omweko katono mpola amanyiire kati Uganda tulinga abaana b'ekala mojja twakunzibwa Uganda, the part of Africa. Twakunzibwa ngenda kunyonyola kati tuli ku numbers nkulage lwaki tusanyidde emirimu gy'obwa executive director now. Osanidde mulimu kigwe? Executive director. Owaaki. Hati ngenda kubono wa Uganda Bureau of Statistics. Yagambye yeyogedde ekintu kasoke neyo kati ngenda kugamba bano bamanyi university abali mu baabwe empapula zibasanga wano omwami executive director wa Uganda Bureau of Statistics yakedde n'agamba yayisaba n'amawulire n'agamba Uganda eno office gye mulimu yerangirira oba Uganda eri middle class oba nedda kati wano omutudde ffe twalangira era tuli middle class nenga lengera Museveni kankomaawo Museveni bannanga agenda kwejjusa abasajja bano ng'ali mu ntaana mu mateeka President Museveni whatever kati bw'anaatuuka ng'agudde agenda kwejjusa bano abasajja lwakuba bava ku kyalo kyekimu kati oyo omusajja tasanye mu ofiisi eyo tosobola kuba executive director wa Uganda National Bureau of Statistics eyo ndala eyo ndala kiri kye ngamba ekyo eyo boss Uganda Bureau of Statistics Uganda Bureau of Statistics sije kino ekizimbe kino Statistics House yes very good n'ogamba nti Uganda eri mu middle class era n'ogamba nti eno office mbu yegirangirira linako mu mateeka World Bank yesengejja ensi era ngenda kunyonyola okusinzi ne president w'eggwanga
aina moral authority yogere because abala bensinga ono yasoma political science Kumanyi bayisoma political science. Nedda nze nasoma economics ne muyita. Nena kugamba ensi okutuuka mu middle class bakalculating what? Nchikunyonyoro oyo agenda kuva mu office. Abo basajja kankubuulye ekyo vola ebitongole bya government bya Uganda bigwa lwansonga President Museveni aleeta abaana bamuyita jjajja maama baganda. Uganda katukole ku bulango. Katukole mu kulango ngenda kunyonyola. Katono nnyo kano. Uganda Airline omanyi we yali etandika yagwirawo. Bodi ne bagigoba. Anti yakadde engulu. Abali mbona nga ba Luganda bava ku kyalo kyekimu lwansonga tebamanyi bye bakola tebamanyi aviation tebamanyi ki tufune ku biwandiiko ebi supporting statement ye Museveni yajja wennyini gutumugoberera nze anti anyumira nnyo President Museveni n'agamba Katumba Wamala we yaŋŋamba nti eno bodi eriko ba Luganda nasooka n'endowooza asaaga ngendo kizula nga ba Luganda naye ekirungi ne balekulira naye bagenda okunoonyeza abo Luganda nga bava ku kyalo eki ne connection nga weeri olwo district kyeyo eri district nga beewaana ate nakaalo mbuntuŋŋamu ate nakaalo kali awo bonna we baba kakati middle class income gicalculating otya middle class nayotegedde lwaki President Museveni ayagala Uganda etuuke middle class income kubanga ayagala kwongerako ku ssente Uganda zeewola World Bank tosobola kusaba $1 trillion bakubuuze anno tekisoboka ensi yammwe muyina limit olaba ogenda ku ATM oyina limit kati ffe okay no bank phase tebakuli meeting esinga okoma ku million 2 kati Uganda eri ekoma ku mutwalo nga gumu bweba yewola now omwami oyo yagambye bwati nti bebalangira ekyo kifu World Bank yekikole kyokubiri how do you calculate middle class status of a country kankubule Uganda yakoze bweti yakoze gross domestic product against a population eyo formula ya densi zazivaako da katukole ku bulango tukola ne banywanyi baffe aba Posh Properties Limited abasangibwa ebukotaawo nga bano batunda ennyumba enzimbire ddala Posh bakugamba n'ennyumba zaabwe za byapa osobola okugenda mu lands n'okola search before paying for the house ne payment plan yaabwe eri very simple you pay a certain percentage then you occupy the house oluvannyuma n'osasula mpola Atenga banywanyi baffe aba Sankago Shipping Company ku Arua Park bakusaabaliza emmaali from China to Kampala via sea netuuka bulungi atenga naawe ayagala okuyisa mu nnyonyi kisoboka babayise ba Sankago Shipping Company bali authentic genuine real and organized okay eyo nga tuvuddeyo wisdom dada katono nnyo kankimalirize kati GDP against a population kati GDP gross domestic product chechi kati mutakubuzabuza nnyo economics ogatambu abanansi consumption export na bitya naye ng'okosa product not income kati eyo formula yali ebuzabuza nnyo nga tosobola kumanya standard yanse y'abantu bayimiridde batya so ensi zikozesa zityaffe abasoma economics nga tetwaguliranga abo bakosa gross national income yensi eyo ne badividinga by the population n'olyoka ofuna either muli middle class oba buli number lujega oba lower middle class status oba upper middle class status kati ebyo byonna President Museveni byonna babibuuse nga banasajja bamubuzaabuza naga tuli middle class otegedde kyenkugamba kati omusajja executive director wa WOBOS okeera otya ng'omanye ensi yonna formula gyekozesa bakosa gross national income gwe nga wakoseza bifu Okay. No buzabuza President Museveni notegedde ensonga lwaki government eyagala okwerangira mu middle class lwansonga eyagala kwewola sente mu World Bank kubanga akalwa nti akajja ka 2026 kagenda kuba about propaganda bulimba na sente kati sente bazijjawa mu kwewola kubanga bo bonna balinga nsi nga bazirya ne bazibba otegedde wisdom thank you so much tujja kwongera okola follow up ku nsonga eyo ne wawana wabi challenge nga nagamba nti ng'omuteekaawo nga tumufuna inshallah nga tuvuddeyo njagala tutunuulire of course nja kuzzaayo mu art muganda wange amanyiddwa nga Levikson Lucas finally bambi musajja yatongozza obufumbo bwe ne mwana munne that is Desire Luzinda beautiful Desire yeah, beautiful Desire Luzinda social media kuliko buli omu alina version ye what is your version about their relationship bonna aboogera nga bavuma relationship eyo tebamanyi kapeyo jevudde that's one bavuma Desire Luzinda kwate bamumanyi nalabye obuwala buno oba siwo mandekeyo nga nako kavuma Desire Luzinda omanyi obuwala bwa Uganda bayita oba siwo mandekeyo
andi kaba kati kakola katekako bwokoko we ne kabanga kataddeko ebijiiko konna bulinga Christmas tree konna ne katambula kati oba siwo mandekeyo bwambala engatto mpanvu bwambala buno buteteeyi buno bugwako tebwambala nika tomanyi obuteteeyi bwazze naye Ibra tomanyi buteteeyi bwazze oba tewetegereza buno bwazze kati obuwala bwa Uganda oba siwo mandekeyo nakuno okalaba nkoga desire luzinda kankubula ebintu ebi which defined oba bisatu bina desire luzinda one ina character why efananyi ebyafuluma tedda mufulumya kafananyi kalala nengeri gya bihando nga kitegeza ina character 2 ali beautiful natural nga sifako firi desire luzinda etekisinga crucial aba abantu abamwagadde kitegeeza ye kyeyakola nasirika kubulidde otegedde fo ayina ddiini kale kiri kitadde tugenda kutunulira omulamu omulala nedda linda kati kale kiri kankiveeko andi kati kambyambaze kakati kuno kuliko bakama ba nedda tekitoba kitegedde kigamba naye kyotegera matooke anedda kakati labayo Ibula kati Ibula labayo obuwala bwe Uganda obwo bwenkugambye obwo kati labayo okimanyi Ibula nti abawala be Uganda bamalaya naye bwamalaya bwakyukamu the majority buno bono bwala va ku myaka 14 na 15 bwekola delivery omanyi app ziri mu Uganda tukole bwetuti ndaga ku app emu sokolindako iyo yagala government wisdom kwasiba nze nkwadde challenge oli muna mawulire ozinoonye app ezo kati abaana bakola obwamalaya Uganda nga buli advance linako ekyokubiri kandete kano abawala wano waliwo abagagga abagula embwa za German Shepherd ezo ekyo nedda tetugendayo tukireke kati kankireke naye omanyi bakikola abawala sente kati desire luzinda woba oli muwala ng'oli eyo n'omugamba ebyo nga ye tabikolanga kotagenda nko kumbwa takolanga ki otegedde ekyokubiri ekisinga okutawaanya abantu kikino Ibula kweyo kapo wano desire luzinda agenza okujja okulaga Levikson asanzeewo kapo enfu otegedde anti kapo zino nga wozitunira perception olaba ono ayagala mpapula woono waliwo kapa eziriwo ng'olaba ono mu butuufu engeri gya disono speed ayagala mpapula genda mu America ono ayina kyanonya ku ono enjo naye bamukyawa Lwasa olaba bambi mukazi wattu akomawo lwa nsonga Lwasa yamufiiriza abaali bamukwana talina wadde enjo 10 kati n'ogamba enjo lwaki yesiba ku lwakya talina ssente kati abantu batunula desire luzinda ne Levikson ne balowooza ndowooza nabo bafaanananga zino kapo kati kankunnyonnyole wano Levikson yakatambula ensi ng'aga ekyo nkimanyi Levikson yatandika okutambula ng'ali mu kwaya Gayi Musumba ali awo mu Kasokoso ng'abatambuze Bungereza nga bibana betwegomba abo abaana osegedde their lifestyle nti sinakunyumiza bulamu bwa street naye kasayingire kanisa abalokole omusajja n'amutwala ng'ayimba yeye nnyini asiba mu America wagenda wakomawo abantu ate kye batamanyirirwa kwanga abaana balokole ba Levikson teboogera byama byabwe Levikson teri muyimbi wa gospel musinga bugagga bugemberwa kwanga alina kanisa tuli mbugagga solo kuwa n'owokubiri omuvubuka bamuyita Kopi Brayo y'obibira mumanyi yawasa muzungu ababa yapakira famire y'omuzungu ku tiketi ye n'abagamba sijja kuwalisa mu Australia mujje wano n'abadeeta wano abo baana balina ssente bazijjawa munango omanyi bazijjawa abo abaana bafuna omukisa balokole nnyo Katonda n'abagulira bwenzigi nti bagenda mu makanisa g'abazungu ne baperforminga shows Exodus namulabako ku TV bwenti gibayita TBN International mu America ng'atudde bwati nayimba n'oluyimba lwakuba Exodus ayina ebyamutomera yandibadde one of the richest ebyamutomera tolaba yajja neyenenya Exodus kasafiirwa maama we bambi kugamba yekyawa waliwo n'ebintu ebimu tuli byogerako olulala ebyamutuukakaawo biriba byalulala kati neyekyawa mumanyi lwakubanga yesha Exodus kati Exodus abo abaana Katonda yabawa omukisa kankuye example wano waliwo abayimbi bemuwaana nga basiba ku TV naye nga banaku olaba watoto church olaba watoto church mu America waliwo kye bayita National Prayer Day ebeerawo buli mwaka bayita abayimbi babanga 4 5 bayitako watoto church ne bayimba baba basasudde bwe bayimbanga kwaya Bush Junior eri president wa America nava mu audience abaana abayimba banyimba zali 3 nakwatibwako nga bazanyamu emizanyo bitya nagamba bana abayimbye ku sente zange mbadde $1 million. Do you know what it means? So big.
Kyobula obwana bwa watoto church ogenda mu home zaabo ng'akaana buli kaana akayimba mu kayina ennyumba ne maama waako mu nyumba ezo village zola lwaki tuyingira watoto naawe nze sinoonya ssente nze vision yange endala kununa bannayuganda gye bali extradigest mugobazanga kwetuli kati Levikson otegedde ekisumbuwa abantu ekyokubiri kikino Desire Luzinda abantu tebamanyi gye nvuddewe bagambye yakalokoka kati kankubulire Desire Luzinda yakulira mu Makerere Full Gospel Church ogimanyi eri ye yasooka church y'abalokole it's a conservative church nkubulira yibula basobola n'okukuba emiggo eyo church n'oyambala mini okujjako kati luli nga basobola n'okukuba emiggo ng'eri conservative Desire Luzinda yali ayimbira mu kwaya ya worship team ava mu kwaya eyo nga myaka 17 bamuleese mu studio okuyimba olaba bebe kuli yagendako wa posaka ono yatendekanga abaana b'ebudde okuyimba gondi wa Helena nanje n'amusaba abaana bano okujja omuyimbira kukola hardlip na butya ennyimba ze ndowooza nga anoonya hype okunyuma bitya ne bamuwa abawala aba bwe bamuwa abawala bala n'abatwala n'abaleeta mu studio gundi Rema namakula y'omu ku abo abawala abaali abana Rema we yayimba ebyabali bonna bebekulu n'akwata abasatu n'abazaayo n'asigaza ogwo okumubakenga kati Rema we yajjanga mu studio n'afuna n'emirimu emirala n'asigala ewa bebe kati wulira kyekiringa Desire Luzinda bagenda engeri gye yataali exposed mu nsi ng'ali mu church yiyo abalokole ngeri bakuzine zolaba zino fanero bitya ngamba ziri ezaali strong eziri conservative ayingira studio gyalabira abasajja abaali bakoze eki kubanga ku myaka egyo kati laba omwana wa Desire Luzinda tanaweza myaka okimanyi nti omwana Desire Luzinda tanaweza myaka 18 I know kati omwana oyo naye okimanyi nti oyo omwana Desire Luzinda anyiri okusinga Pinky okay kale yakula bulungi eyo topic tugimaze thank you kanoko nanti ati abantu bagenda gamba wisdom wagira okomenyewe ekyabaana ekyabaana kati nkijjewo nkimenyewo kati Levikson tebesanze kati Levikson bamaze emyaka ng'egyo nga badeetinga labayo Levikson asiba mu America tanoonya mpapula ku Desire yandibadde anoonya oba muzungu oba ki Desire ze mu America n'asoma bwannansi bwe kitegeeza bw'obalaba ono mugagga n'ono mugagga bonna bamanyi kitegeeza teri asaana mpapula anoonya mpapula ku ye kanpunzika ne kino baalese ba exiba Desire Luzinda bekisaabo kati kankubulire ebyaddala muzeeyi wange onewe kati ono kale kandeeteko omu Lwasa gwe bagamba Lwasa w'ebiseera biri yibbula yali ategeera nnyo Lwasa agenze okwononeka nga bamulese mu mawulire tukole bwe tuti Lwasa tumuleke because naba ex tubaleke olw'ensonga nti these people moved on they have new families naye kyenjagala okugamba obuwala yibbula obuwala bwa wano bwe batandika okuwuba ku myaka 14 ekyo kiriba kyalulala kiriba nze ndi muzadde Desire Luzinda kuwulira ebyo gatta ba presenter bammwe nga 10 okwenkana koota ya Desire Luzinda wano waliwo abawala Katonda beyawa Katonda Farida Nakaziwe Farida Nakazi ne bamumenya omutima bw'omutunira bwoti naturally Katonda yamuwa ekisa yamuwa favor ne grace ye Desire Luzinda teyekolako fako tatunulanga bu Christmas tree geta ba presenter ba TV ze Uganda nga 10 okujja kota ye Desire Luzinda omulaba nga akyafaanana bwati ekyokubiri nalabye emyaka actually ne mukwano gwange sendi namugambi watomedde yagaye Desire Luzinda myaka 4 ne mugamba Levikson omita wa 2 Levikson solo kwa musikako mwaka gumu ekyokubiri omwana yava mu myaka 17 ku Makerere Full Gospel Church nayingira ensi Desire Luzinda tanayimbira myaka 2 gattako lwakubanga kyebeerabidde abantu abayimbi be Uganda abataasoma bayingira mangu nnyo music ne bakola erinnya kati gwe obalabe ebbanga eddene olowooza baamala kusoma ne bagenda nedda lino ebbanga lye bandisomeddeko lwe bafuukira basita kati olaba shiba yatugala myaka 3 lwansonga yayingira mwana muto n'ajja mu obsession n'akola ki yayingira ku 17 mu karaoke n'omuvubuka yamuyingiza mweru mumanyi bamuyita IV something muvubuka namuyingiza avem Eastern Musoga tuswana na chipsubira half cast nayingira lwakwanga shiba yogera wano nga yingidde obsession ye myaka zokuzina tajikola katugendeko ku njagala tutunulira issue ya Fikfa Maika ne Fikfa Maika ne Winnie Nwaji ne promoter we Bungereza ekisooka kankubule
ibula bannayuganda abayimbi kye balina okuyiga kintu eki omuntu yenna waagamba nti akufunidde work permit visa okujja mu nsi bw'agifuna yaba taatawo maama muganda yaba akuvunaanyizibwako buli kimu kati tulina abayimbi e Uganda nga they are not professional lwaki Africa band tebigwamu ng'eyi etambudde emyaka nga ndaba Moses Matuvu tafunangayo complain wakati wa mututte naye kati oli wakufunira nga promoter nakufunira visa eyo bayimbi mmwe mumpulirize ebintu bye mukola e Uganda nga bakuyise n'otuuka leeti tebikola Bulaaya nze kati nyina abantu bengenda okugenda nabo omanyi sikyayogerangwa bugwi ne mmala nenkola ki naye abantu abo nze kenyini this week nze ngenda okutwala bwenti mbasomere contract mbagamba ogitegedde oba nfuna omuyimbi omulala kwasaagala bizibu bagwako osegedde ekintu ekyo that is one two omukyala Mama Africa whichever of course wawuliriza naye yabaddeko obuntu obutanyumye naye obanga oli muyimbi nojja weewalanga nnyo ensobi ya promoter ye zaakoze gw'oleme kubrinkinga contract ye one bonna bakkiriza nti nno bajja bakima mu hoteri ne basooka baganiramu nga bakolamu ki anti evidence weeri nti Wininwagi yasimokinga okakasa naye nga hoteri gye bataddemu ya 5-star hotel netteeka weerinto smokingiramu nasmokinga kati Wininwagi ye tamanyi nti bw'osmokingira mu room mu 5-star hotel bali abeeri mubeeramu obuuma obwo kata kuyiira mazzi nga kata detectinze muliro weguba mukka gwokka bali bakitegeera nti eruumu waliwo smokinga omukazi bamukubye paundi 100 engasi anti ya bookings endasi bw'obukinga abayimbi bwenkubukinga nga nze ndi Bulaaya nsooka kuwaayo credit card yange akatambi nga Wininwagi asmokinga kaliwa ekisooka sooka ove mu katambi omukazi ayina gundi penalty gye bamuwadde ne receipt kubanga kweri receipt eriwe ya penalty nze sigirina anti katugenda bimusaba abireete kubanga yagenze ku level ndala mbadde nsaba omukyalo oyo aleeta akatambi because hotels zino being into 5-star hotels and above this is providing akatambi ako two awereze bazita batya ebifaananyi oba any evidence scanned papers is penalty thank you I'll do that next week nja kubambikuwa ekyokubiri oba mulama tuguleke tugukomye week ejja nina katono nnyo anti kati waliwo ekigenda maaso kyagenda okukosa swangs era nze kyendiko ndi mwegayirira lwa Fikfa Mike Fikfa Mike omuyita otya kati anti labayo muyimbi nga Fikfa Mike katonda yatuyamba fe abataalaba ku Tupac n'agatta talent ya Tupac Notorious B.I.G. n'abiteeka mu Fikfa Mike n'ayimba bye tutegeera gwe takunyumira ansanyusa kye nkugamba ekyokubiri omwana gye nvuddewo katonda yagatta atya Fikfa Mike yagatta talent ya Tupac ne ya Notorious B.I.G. n'agiteeka mu Fikfa Mike we Uganda omwana akwata wano gwomanyi Wizkid yagamba yali anoonya omuntu agenda okulinnya ku stage ye ne bamuwa abayimbi be Uganda 10 mu show ye yalonda Fikfa Mike nga tategeera na byayimba n'agamba I want this one kolabo yabwe yatuukawo sokolinde kolabo yagamba categorizing abayimbi aba bebbeyi abuuza baani abagenda okucategorizinga mumala babwa n'alaba tomala galinnya ku stage ye mubonna gwe come to think about abayimbi be Uganda 10 gwe bateeka nti yagenda okucategorize bakuba nabajja bakwatakwata abagulira bemusi naye yali official categorizer yali gundi Fikfa Mike Wizkid yagamba oyo yajja official kitegeeza show ye wagikwata Wizkid atandikira ku Fikfa Mike n'agiteeka ku page ye balita bakwata munnange okay. Kakati njagala tutunulire Mama Africa ateekateeka kukola kati Mama Africa ekisooka ye ani amanya Mama Africa munne mukyala nno weeno alimu olutoolo yafumbirwa mu Nigeria Mama Africa ekisooka lwaki twagatwolereze wadde naye waliwo obutagenze bulungi alina certificate eye UK kizibu gisanga ne promoter yenna is stand to be corrected wagireeta gyalina esobola okuleeta omuntu yenna owa art uyu mukazi yagirina license actually tebagiyita na certificate license ayaleeta abantu n'omuntu yenna kyova olaba n'abayimbi boolaba abatagenze visa zitazze mangu zamaze ne zijja kwe yabagambye I paid this mpa omusolo ne zijja bonna baaluma kati kyateekateeka okukola kikino mu byonna ebyagenze maaso tetujja biddamu ye kyavunaana nti Wininwagi namujja mu swangs ekisooka n'agenda ku pate kati Wininwagi yanewunyisiza era bano abayimbi bannaye tebasoma bintu enesita
bw'oba ogenda ku mukolo ng'oli yakuleetedde ku work permit visa n'otuula ku mukolo gwo nga kuliko abantu bakiyita appearance bakisasulira otegedde MC waliwo we yantwala n'angamba Kaye waliwo omukyala akwagala waliwo abantu bwe bati ojje ajja kutemera kye bayita appearance bakuwa meka yampa ezimala zemmeka ezo gwe njogeddeko mulamu n'angamba ojje yakwagala kukola ki nga batuddewo n'abaana Kaye Winnie Nwagi yagenze ku mukolo teyayimbye naye yakoze kye bayita appearance mu lulimi lwa art oba breaching the contract kubanga oli star kambuze bino ebintu nga bw'oddamu nga tonyonyodde Winnie Nwagi yayimbira Mama Africa yamuyimbira Winnie Nwagi yamenye endagaano ki yalina kutuuka ssaawa 5 yatuuka 8:30 ate nga ye lwaki bamwesibyeko basasula swangs sente ze nga teri abanja ate nne nyingi meka waliwo wanasobola okusasula omwana paundi million wozizza kale muza Uganda $2 Winnie Nwagi bamupeza million natidde n'okutya abo abaana bazanyira mu mukisa nani agukuwa 20 million yes omukazi byonna kugambye otwogerera yamaze dde okuwalatinga immigration office bino bye nkugamba nze ekinnuma sikolera swang ayagala ki anti kakati agamba we batamuwa paundi ze mitwalo 610 ezo zayagala okuva mu swangs kati Fekfamike ate ye muganda wange bambi yakikola mu butamanya naye ate ye nze nagambye omukyala era Fekfamike mugamba oyogera n'omukyala nga bukyali we yatuuka ku mukolo vibe yaliwo yali y'amaanyi ng'ate bakuba nnyimba ze najja akwata ku muzindaalo bwe yagukwata ng'omumanyi nayogera naye maama nnyabo mbuzi ogambye alimu Tupac ne BIG alimu Tupac ne Notorious BIG omuntu ogu Fekfamike kati we yakwata bw'ati omanye ekyali wali abaana ne beeyambula bulawuzi Shafik Walukagga ono mwana enzalo ye Kawempe oyo gw'olabe we Kawempe akwata bwa yayimba muzikidira agamba ono talent yajawa bajja mu browse bati ku mukolo omukazi Mama Africa n'agamba kugwange show yaye nga tebajjemu bajja mu bati ne bazikanyuka bati Fekfamike nga akutte omuzina ne bazikanyuka bati ng'ali kusimanyi bityandi grill ne bazikanyuka ne bazijja omanyi wala nga luyimba kyo oyo mwana akuba oyo mwana Fekfamike ayingiza mu bwati oluyimba digida yasokuse n'abakubaka nakulabira ku TikTok nga bajje mbwe bati track abawala ne bagamba bannange omusajja ayingidde oli kabulawuzi eri agenda okuva mu ntebe okudda wali eyabadde mu maaso ate akaleega kasigaddemu avaawo Mama Africa n'agamba kiki Mama Africa ku show yabadde kweyo bamuweereza akatambi kaliwo okalaba nawe onyiiga nga show yo teri yeyambudde kati Fekfamike ali ku Africana kati Fekfamike is good aliko nenze nategeka ku Africana ekirungi Fekfamike kyakoze bucha yategedde tanavuma ku mukazi kintu neki Winnie Nwagi buli lunaku avuma omukazi ku Snapchat nerera amuvumye naga sebo nawere kankulage essimu omanyi bino ebintu bya wino mukazanya ndaga bulazi kakati Benoni olwa olaba nawereza Benoni si namba Mama Africa kyenamukubidde namugaye Benoni oli muganda wange nemala emyaka enanga sikulabi gamba Winnie Nwagi alekera okuvuma omukazi amuvuma bino ebigambo binene kakati bigamba ki binene biti BFU bicha kati oli omukazi bonna abukwata kati bano kyebeerabidde ab'e Uganda oli asobola okuwabira mu immigration ng'akubandinga ekinnuma ku Winnie Nwagi tebabandinga young as a single agenda kuwayo abayimbi ba swangs leero abalimu abateeka immigration omukazi asirike kati azawi batuuka omuyita mu UK bwe bakuyita wali kalage red lwansonga kasitoba ne company one license yoyo omukazi gyalina yakabi nnyo ereeta omuntu yenna at whatever visa omukazi ono mwogera aweemisolo anti nze namufunyeyo incident nga neegayirirako ku lwa Fekfamike ambuulire ne mugamba maama Fekfamike ye tannaku shoyo omukazi yakola etya maama oba ne wana abantu abali wano bangi shoyo Mama Africa yakola etya abali wano boolaba abatawera 3 baali bangi obuzibu bwava ku ki anti kakati Winnie Nwagi yali yakava ne Fekfamike kati bali bagase bali balina okugattako gravity ne aluna visa zaabwe ne zijja leeti omukazi yamala kukuba n'abagamba kagamba omukazi bayidayo yeetaaga kuyamba
Can you imagine yamala bakubira n'abagamba I pay taxes, this is what bano banga batembawadde visa ne badamu ne bazibasaba passport zaabwe kulageko bazibasaba ne era ba gravity nengo manyi gravity bi yali akoze gomanye edikanza bali bambaniza mu UK kati ate baba bakubaniza ko mu UK ba promoter abadda ko baba bakutya gwegendo obuzo bamaze emyaka emekanga ta performing le kati kankulage ekintu okyewunye bafunye omukazi yakubye nabaganjagala oba teba performance njagala visa zaabwe ogenda zeewunya umanyize mbane wino ono yemu ono manager woli ono mulaba mumanyi naye okimanyi nti omukazi yakubye nabaganjagala visa zaabwe zizino bazifunye omulaba ono nagamba njagala visa bazibawadde kati kiri gye bali basobola okutambula ne bagenda owaye naye nga wereza sente nyingi nedda ate ono mulala eyangambye wisdom kati kwa wino sebo zenzo mukubakulembeze bakagamba tokkirizibwa kulimba wa ene message ya orani muganda wange oli akana akantu nze mukubakulembeze ba art industry mu Uganda kati nze nkwagala nnyo bale notagede wino gwemba naye Haji Haruna yabadde kino kye nakuganga tutandika show. It should be supported with facts. Nzirabyeko. Yes, Haruna omukazi yakubidde nabagamba mpo omusoro Haji Haruna yabadde ino naye bamwa kati Haji Haruna asorogenda mu Bungereza nagenda kulambula ajirina lwansonga analekera ni restaurant wabula ne waliwo omusiru ali mu kujizuganya restaurant ya feyo okakasa nganda wange bajja kuba batukoze bubi obuzibu vaawa kakonekeda chikemu Haruna olaba bino omanyi okola business nekwatayo nanyini kifo agenda akola kinazukuka nazimba kyovola bangamba nnyo abantu ojja mu Kampala ngoze mu kifo ky'omuntu ng'akyali mwavu mukozese contract nti ngenda kubeera wano emyaka 10 n'egyo nkolewo ekintu bwe kiti asayininge naye kakati oli alaba wagoba Haji Haruna naye asobola okuteekawo restaurant tasobola era ejja kugwa ffe tugobera Haji Haruna agenda wetujogenda so kati njagala ffe Maika mwegayiridde beno winwaji nagamba abayimbi ebyo bye mukola e Uganda tobikola wa mwe baneekamba buli omanyi Chameleone lwaki akyatusinga Chameleone genda osoma ebyafaayo bye asobola okukosa wano mu bantu oba ogenda wali nakwata omukono ga muganda wange bode bwakola Chameleone nsonyiwa kwegeridde aye twandise ku musango gwa Kalamaji va owaye eyo nga nkujjeeyo tutwala omukisa guno n'akadde kano okusaasira famire y'omugenzi omuvubuka ono yafiiridde Makerere mu kulonda kwa Makerere nga balonda ba guild president n'abakulembeze abalala mwafiiriddemu omuntu okukakana nga gondi nga university ne counselings okulonda kuno until further notice ate nga omuvubuka yafiiridde mu kalulu kano wa UCU Mukono nafiira bambye Makerere sofa polisi yakakwatayo abantu ab'enjawulo bajjamba okunoonyereza bonna kati be yali ayagadde okukwata Makerere genda bakwata nengo manyi government ya Uganda be yali bonna yagadde gwe batta Zebule Kawempe bakwata buli gwe baali bayagala okukwata era libula bw'otegera nga oyine problem ne polisi ya wano ba security ne wabaawo omuntu afiiriddeawo sooka weetegule n'egiba myezi 2 ekisooka waliwo omusajja yali wa polisi ng'akulembera polisi ya Bungereza mu 80s ne bajja ba bomu neyabika e London naye nga tebamanyi ajabiza ne bajja ne bakwata aba Northern Ireland abasajja aba ne babasiba emyaka egisukka mu 2 mu egyo omusajja amala kuwummula polisi najja agamba bannaye ekyamazima kiri bwe kiti bomu yayabika kutwakwatira aba basajja si be bajabya wabula tetulina kye twali tulina kugamba gundi ngoleda abantu babasibye ebbangero emyaka 2 we yakyogera abasajja ne babata ne babasasula wene Uganda basiramu bangi nnyo yibula babakutte nga babakwatidde bwerere omanyi nti nno kati nebe bata babakanga bamugamba nti kakati tukutadde naye togenda n'owabira government era kyovula buli gwe bata nga ba musibira bwerere ate okuwabira lwansonga avayo bamukanze waliwo omusajja Zizinga wano byali bya ttaka nga waliwo omukulu ayagala ettaka ye mwogedde erinnya Zizinga ne bamukwata ne bamusiba yamulwanira ne gyagenda wali wa IBC mumanyi balwanira omusajja mumanyi mwami Zizinga yali yasibwa eruzira n'asalirwa n'okufa
okufanga buli naku akeera goibula tomanyi kye bategeeza nga bunaku okeera omanyi singa nno kyeka bwe banterwa kakalabba niyo musajja yasalirwa n'ogwokufa omusajja osinga yali Bulaaya yandiwabidde gavumenti ya Museveni ono ne bamusasula biliyoni ngezo mumanyi gyagenda Semakerere kati Makerere abo abaana boolaba be bakutte tosanyuka basobola okunoonya baani ab'effujjo ne bagamba vice chancellor soko tuwe abaana bano ab'effujjo nti gundi ne babakwata tuba tukyali awo otafiire najja n'agamba twayambalanga uniform za UPC ne tujja ne tukuba abantu ne tubakpa ne tukwera ku makyate ne tujja mu office z'abaye mu uniform z'abayeekera abantu ne bagamba naye katujoyininga abayeekera otafiire gwe njogera kakyali minisita mukwano gwange n'asesa busesa oyo musajja mwagalako kimu kwogera mazima kati kankubuulire Bob Wine abadde yawamba kye bayita institution wano university era ng'ekyayimirira e Bulaaya andu mwenda n'abeera wali wadde ayogera kakale kale ayogera bulungi kale ayogera mpolampola alinga mu mbejja tofaayo kakati kati nkugambye kubanga mbadde nkulaga engeri gy'ayogera because alage mbu obukugu mbu ayogera bulungi kakati labayo andu mwenda wayimirira ne Bob Wine amateeka ge twabaze kale tofaayo andu mwenda wayimirira wano e Bulaaya Bob Wine ayimirira wano omuzungu kyasooka okulaba ti yes andu mwenda oyogera nnyo oluzungu naye oluzungu lukuleetedde result ki what is the end result andu mwenda okutunula emabega talina wadde wano n'ogu Bob Wine akulaga university zonna alesa abakulembeze nga ba NUP Kyambogo University waffe Bushenyi tomanyi nti nakumanya nti waliyo branch omanyi balonda omwana wa NUP Kyambogo ina branch ya omwana wa NUP ya Kyambogo ina branch Kyambogo si yeyo eriwa branch ze wa follows zetaaga bizimbe by'amaanyi eriwo bebe room 3 Kyambogo ina branch Bushenyi sebo wuliriza kati byenkugamba Kyambogo kato jagenda obu Kyambogo ne ya government ono munyi anti wuli agamba erina okay tata kati neri ewaffe nja kugamba n'ekiriyo buli kyosubira nti tekiriyo n'agakaano hospital jagisangayo nga naye tebagiyita agakaano hospital naye nga buli kyuma kyonna ekirongoosa emitima na buli kimu gyekiri okakasa ubudiki nibula omanyi ekiri eri eddagala liri eri gye tukozesa eri ente tetulijja wano mu container village erijjanjaba ente liva Rwanda era omanya muzeeyi gundi yaleese ne mugenda mulijjayo village efu bala abasigadde tebakutteyo Yibula amawulire gatuleze bakutte abasajja nga balina eddagala mbwe lijjanjaba kalusu nga baliteeka na mu fridge nga fuzibu ng'oli kuba ente nekola bweti omusajja anzise neegwa wali ba batulaga enkoko ze wammwe nga nno tuzitya bazikuba ARVs nezimbulukuku eti n'ogenda n'olya mbu ekifo kinene kyovola wano kakati okimanyi nti nno Yibula osobola okubanga ng'oli ku ARVs ku nkoko ze muli ezo zizimbulukuse oli ku ARVs ngozi omira ARVs mu nkoko era nga tebagala kuyeka lwaki otta akatale k'enkoko si katta nga bano abasajja akubuuza kino kijjeewa ng'alya kino abikomparing amanya kino era bagenda eri bo balya newe batoninyira ebyawe biri sefa newe bante waliwo ezitasala kuva eri nga zirina kutundibwawo mu region kubulidde nkugamba gwe toli waayo nze waayo eddagala tulijja Rwanda n'amateeka gafuga ebisolo temusobola kutambuza nte distance laba nnono byaliko ente bazijja Kalamoja nga bazikubye emiggo ogamba wano obadde ki gwe toli mu system yante ente tuzijja olaba Nakasongola bavuga otuuka Nakasongola n'oyingira mu nkoola deep ne bajjayo ente ne bazireeta Kaleero luno oluguudo lw'embalala lwa kolansi omuntu okuvuga eri n'akwata n'ebyettaka akwata embalala n'aleeta ente naye kati bagamba tufunye ezaffe mwe eziba basooka ne batunda mu region ezimala ezifisse ne bazibasindikira naye nkuwadde kalusu juzi amawulire gabaddewo nga bakwata mu container village webuuze nze sinanya mwana wa container village atunda tubuuza ani alireeta liyitawa
Okay. Oba kigenderere. Tukole tuti. Aba Posh Properties Limited beba take a sene program ena aba Posh bano batunda nyumba enzimbire dala era ngo jabasanga bukotaawo buli kimu kitambule bulungi nnyo. Bakuwa mwaganyo ogusaachinga ekyapa ekyo nga tonnasasulako wadde esimoni name babayise ba Posh Properties batunda nyumba nzimbire dala. Ate nga banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi batendeka aba baristas bakutendeka okola burgers, crepes ne sandwich babayise ba Roast Coffee Academy. Nkugamba nti bekwate omuvubuka buli kimu kitambule bulungi. Tuli ne wisdom kati ulira kati Makerere University Bobi Wine nga tasobola kwogera na mukungu wa government ola mama Janet ali mu education problem kati wayimirira bwatu ebulaya Bobi Wine yafuna audience asoka na imyanze Bobi Wine National Unity Platform nyina ba good president ba university nazimenya kitegeza kati atewe badda kuono ali mu NRM katayina yonogu kati ebadde problem nawe kisinga obukulu lindako kaye okulonda bakuyimiriza anti chengendako gwe nali mu NRM ekizibu ekintu kye nali nkola mobilization nakubakalu nchogera bulijjo njagala okola programu yoyo musajja wa tugume wa NUP ya kindi kibalama twabanga naye akalulu nga febe bakozesa njagala ondeete wano omuleetaawo kibalama no wa NUP oyo tuguma ayogerera eyekinankani eya government oyo adde wano NUP ya kibalama ya government tokimanyi nti waliyo good DP ne bad DP waliyo UPC good DP ne bad DP kati waliyo NUP eya n'entuufu When UPC eya good muchala wake na minister eyoli musajja watu bossa huyo yamala kufa ekoti nesalawo nti ye mutuufu kulembera UPC nga amaze kufa yawawo musango ne kutwala emyaka 10 we yafa enkeera koti neeyita nega atuze okola ruling bossa ye mukulembeze omutuufu wa UPC tutunulire okulonda kwayimiriziddwa kitegeeza kyanti nzija kitegeeza ki government yalinga enoonya what is the solution to stop engeri eisasana ya Bobi Wineism ne NUP mu university gwe kankubule gwoli wano gwe tomanyi kitegeeza opposition nga yeerya institutions ez'amaanyi wano kitegeeza abaana bonna almost 90 bagenda ofuluma nga ba NUP omusajja kyatayagala kubanga tufe omusajja alina batubuliranga nga tugenze ekyankwanzi one program kuzimba dynasty omuzeeyi emyaka aga naddako emyaka ngatusokatutule okulonda kwayimiriziddwa lwaki kwayimiriziddwa now ekyabaddewo kyabadde bwe kiti emisana nga ne poliisi yonna weeri aba NUP bavudde mu kisaawe nga bagenda abasajja ne bajja nga bambadde uniform za FDC ebintu bibiri yibbula manyi oli musajja wano otegeera teriyo mwana wa university asobola kukwata cupa n'agikuba ku ttaka n'agikozesa okusala mwana munne mu lubuto bwate n'amusala mu face n'amusala neno ekitegeeze si mwana wa university yabadde n'ekigenda ekyo yibbula nze nsomedde wano abaana ba university balina fujjo kukuba bikonde ne mwekuba teriyo yibbula mwana wa university kumacha kubanga tebabadde kiro kubanga omwana oli era ne badde njogana wa police oli ne mugamba nze mumbanga mwogera nange nali mwana wa officer na batutwala ne batutraininga buli mwana yali wa officer awo nga simanyira kwena atami ne batutraininga nze tonimba ebyo teri mwana wa university asobola kukwata cupa kati nzija kukino ekyokubiri waliwo abantu ababadde planted kubanga akalulu ka Maka University kajja mba abantu benjawulo kujjako Bobi Wine gwe bagaana tu omwana wo goberera akalulu ako nga kabadde katambula nkugambye security yabaddewo yonna poliisi yawa ye Makerere Makerere poliisi juzi yakuba abaana n'ebintu ebigenda mu maaso lwaki webakubye omwana ono n'afa lwaki okulonda kwayimiridde bwe bassa omwana leero enkeera yibbula bino ebintu olina bivuuna Museveni musajja mugezi bwe bassa omwana leero enkeera council neje Makerere labaye resolutions oba meeting bagikoze kiro ne bagawe bati ekisooka tuyimiriza okulonda ekyokubiri wetukugula okugenda kuba kwa digital yibbula mpuliriza kwa digital ekyokusa tegenda kuba campaign ziri open ozikubira ku Facebook WhatsApp yibbula mpuliriza ojikira okulonda kwa wuma bali bakulesa kwa digital omanyi tubyogera bino omulimu gwa mwenale nali mubu wa kalulu to mwebajja babbanyo
bw'olaba omusajja ng'aleese wano twabeeranga wano nga oba olonda bwoti sindi akantu kayitamu bw'olonda kingisaka nga kagaana tewabiraba tewulira kati anti nga tuli ku digito kati omanyi kati ekize kati anti labayo bagoba batya Bobi Wine mu university kati bino byenkugamba tosobola kuleeta wano muntu n'abivuna onoisima yarola omunyo tosobola bigamba kati labayo twakanyiza obutatyobola abantu naye akimanyi kakati kasotandiko soko kimenyewe kyayisima kiruwa nedda ekiruwa kasi toyo kale nkimenyeewo ku lw'obulungi bwa Ibula naye abantu bakitegedde kati Ibula wuliriza kino ekintu kati olaba ekyatandise Makerere negamba teri kuddamu kuba open campaign kubanga za NUP zibadde ziswaza abalala ekyokubiri okulonda kwa digito bwe kijje Makerere enkeera kigenda kyambogo kidde ku UCU university zonna whatever anti sasomerayo kakati byonna bakeere babigambe mugoberere kino ekyemakere otegedde Ibula banasajja tukole bwe tukaye Ibula otegedde kyenkugamba university zonna bagenda ziteekamu etteeka temuddamu okuba campaign webana mala university omanyi kye bagenda okuddako masomero ga primary abaana kati babadde beesimbirawo ku bibiina towakiraba tola wa Bobi Wine bwe yalya wa primary kambuze ekibuuzo tusabye we forward olemereddwe njireeta nedda ti woleeta wisdom si yono asisema naalya byasisemye nze nkunnyonnyola nsooka kukwate kati Ibula waliwo abantu booleeta naayogera ku midokirasi nenseka nakubiddeko Zambaale nemuga Zambaale nja kujja mu studio nze kennyini namugambye nja kujja ku studio omusajja abagamba nze profile yange yeeno lw'omushana yeeno naye temujja kuleeta abantu nga wannyonnyola bwati awuuzika Bobi Wine wa Museveni buli dakiika you are making us to vomit say some issues woleeta wisdom lwaki abantu abamu era channel ezimu tebantegeera because they are not broader omanyi nti zonna gavumenti za dictatorship omanyi kyezikola ziddira TV ne batandika obbaga abalage nga ina teramundo musiba ku ina Ibula ne musiriwala muti ina wavaako ne babaleetera Kenzo yayiye omwenge gundi yayiye lwansonga buli mwezi obwongo babukola ki kati wisdom wajja nze mbankuwa ekyabaddewo nkuwa kitegeeza ki kati ekitegeeza nina katononyo kangamba abantu kitegeeza Bobi Wine olina okukola bwoti one kati wategedde enkuba yazze bagenda kugoba mu university kati olina kikola otya either muwakanye ennonda ya digito kubanga wano kye basinga okubbira mu gavumenti ye digito omusajja ajja kubeera wali nga baana balonda tojja kuwakanya nga totula ku university council tojja kuwakanya nga toli student university gye nasomerako nali minister Mulamba gy'oyogerako eya Makerere nze gye nasooka okubbiramu nga ndi mu senior 1 ne bampa ebijaketi okubba Semwogerere nenyingira ne kadi nagitereka ewaka kati kikyobugamba leero wano weekomye tesobola kukoma nedda ssebo tekometa yogera ebintu bikwe tosobola gikomya ssebo anti nze newaako bujulizi anti labayo Ibula saagala ntuuke mu ggulu Allah ngambe tojja yingira wano nze Ibula yemanyi kyendiko njogera ebintu Allah nsaasire bampa kadi ye Makerere nga nakayingira senior 1 nengenda bwe natuukayo omwana nampa obugundi nga bampadde n'eki jacket nenyingira mu kiveera nga ndi student we Makerere nenteekamu nebubbaani Semwogerere nga bonna babutiikinze kyobola bweyo tuguma yogera Kibalama omusajja kino kyenjogera nkyogera ne ku TV mumanyi oyo mobilizer wenali mwe twabbanga obulunga batuteeka mu motoka kuddeno president w'abawejjere ate kyali wange nasoma naye otunulira nga tuyinza okuddamu okukola tujja gikola kuba byenjogera byange nze mbivuna oyagala ngaba essimu era ngamba nnyo abasecurity namba yange eri 0704 439 gye mba mukubako byange nze mbivunazibwa tulina points ziri 2-3 naye osobola okuzigayagayamu within the next 5 minutes tugende one twagala okongratulatinga National Unity Platform okutema evunike okutandika gundi headquarters wano mu kibuga wakati naye Ibula katata ofunye bampewo ki kino kitegeeza ki mu kye bayita multi-party dispensation kitegeeza waliwo ababadde ab'ekibiina ekimaze emyaka 4 kati olunaku
Bobi Wine we yaguddewo gundi headquarters ze walinga aguze ekifo wagenze mu supermarket zonna headquarters z'ekibiina tofaayo wagenze mu supermarket zonna ezalinanyewo pampa zonna nga zibuze waliwo abayambadde pampa bati nga bayita muyisi bayita muyisi bagambye omusajja tugenda mutunulire tutya olaba luli yagoba abeerectoral commission nga tuli mu kalu yabuuza NUP yayiseewa supermarket zonna eziriraanyewo pampa zaweddeyo fa balina abakadde baffe betugulira pampa bamuzeeyi twagenza ogamba nti ozigula mu weekend Bobi Wine yatukoze bubi yaguddewo ekibiina nga tugenda mu weekend nagenza okugenda ogulira muzeeyi wange igundi semajwali pampa saba nga ziweddewo nengenda eno nanga ziweddewo nengamba lwaki pampa z'abantu abakulu ziweddewo kumba abasajja ebintu obedde bayitamu buyisi bagamba tugenda nate musajja kikofera tumugambe ti Bobi Wine yaguze kati kankubula lwaki baguze pampa one omusajja yakoze labadaba style labadaba style kati anti yenu okola ekintu oli fala n'atomera nga kyotegeeza kirala oyogera kino nga kyotegeeza kirala but smart people that's the way we are yogera kino nga kitegeeza kirala oyitewo kakati ogula ettaka lyawo teyajjanga national unity platform no bayita omuntu oyo n'aguza omulala ne bagoba ekyapa ekibuuzo kino njagala tutegere bulungi okufulumya pulaani y'ennyumba eri satisfied fe abaali bazimbyeko one oleeta ekyapa naddala mu Kampala tosobola kuzimba installed building nga terina kyapa okireeta kakati ekibuuzo lwaki bano bayambadde pampa babuuza ani asatisfying nze nga talaba nti ekyapa kiri mu NUP nasatisfying okuzimba ekizimbe bannange Bobi Wine Katonda yamuwa amagezi nga tebalaba nagamba ibula eno government si amaanyi beewaana bwewaanyi gwe genda mu bano ba DPC ibula Bobi Wine oyo mulaba Museveni n'amala namuwayo omwaka gumofuga Uganda tugenda mu first class country mu mwaka ogu mbadde nsaba eddakiika zaffe ziweddeyo nedda linako sikugwaddalu ngambye n'akikola nga atategedde Museveni n'amala akikola nga akoze ensobi nawe Bobi Wine omwaka ogu Bobi Wine asobola okukwata Uganda mu ngeri gyakolamu ebintu bye tuyingira first class nga tetutegedde yomanyi Bobi Wine agenda kufuuka president wa Uganda nga ne Museveni tategedde uyu mwana engeri gyakolamu ebintu mbadde nsaba tutunulire omulamu omulala tuve wano nedda kati kamponzike nedda linda ku kamponzike bwenti kankubuulire ibula bw'oba otegeera nga wazaalibwa Kampala nga waliwo omusajja abadde yeyita w'amaanyi ku kyalo ayina ssente obuyinza buli kimu naye nga bukyabeerawo apangisa akaana kato ne kajja mu myaka 3 ne kagula wanu gwakyogedde abatamanyiiwo ekyo kifo kiri mu Makerere zone wali bayitawo Kavule n'ogula mu city center n'ofulumya plan n'obagamba abadde basaba ndaba kyaliwo anko wange Franka abagamba sente zigendawo kati ddamu oyogere otegedde accountability judge agenda anakulaga ngenda kizimba olaba Bobi kati mbuuza gwotegeera omusajja amaze emyaka 4 agamba ye wakabi yategeera vision ya Uganda akaana ne kajja mu myaka gyo ne kamukuba busu nti muzeeyo badde ogamba ki myaka 3 ettaka kizimbe ne office ate n'agamba nti tetujje office ze Makamocha. This is an extension and we are going to open such offices in different places. Nenga tukosa labadaba style. Oyo mwana nga tomwa Uganda. Thank you. Okay, tugenda ne kati kaye nsaba nkutete tujja kusukkawo wano. Mbadde nakatandika okunyumirwa. One, tusobola kuvaano nga toyogedde ku Rolls Royce ya Ssaabasajja Kabaka. Era obadde onkoze bubi. Naye eyo mbadde nsaba oyogere n'obwegendereza. Nobwaga bulireza era nsaba totyoboleramu abalala nga twogera ku mulamu ogwo kankubulire sagala kusosola mawanga ono sagala kusosola mu ategaluwa mmwe mwali mwepanka nabagamba nti one buli gwanga lyonna lyajja mu Buganda we became Baganda people by default usegedde ne ate ibula kino kimanyi Banyarwanda siwa in Buganda they became Baganda people na kunnyonnyola nti Buganda lye gwanga mu nsi yonna lifaananya character z'abajju sakigamba bakolako emikolo n'ofuuka omuganda mayijjajazi babakolako emikolo wali empambire they became Baganda people so we are here katira bayachaze yibula Katonda waliwo kibayita crown omanyi nti
omuntu omubejja asobola okuyitako bw'ati n'omera olutiko. Of course, yeah. Kati ekyo ekintu kye bayita crown kiba God given. Crown ye muntu okuyitako n'omera olutiko. Nkugereza ajja bw'ati no you become a standstill ekyo. Ntumiddeko kafuko Peter. Oyo nayina ekola bantu oyo musajja bannage kafuko. Aba making ate n'abaana abasuula. N'amaana takusuula gamba okutuusizza we. Ayina ttiimu yali abantu basatu yagikuba ekigwo. Ate nga yabawanga. Naye nze alina kyayongedde. Yabawanga obudde. Nze alina kyayongedde buli weekend. Buli weekend. Ku talent yange. Bamunyiizaamu n'anyiga mute. Oba yabagamba UCC yanchekinzeemu tebaddaga kumpe baali basatu. Tebategeera kiri kye nkugambye nti olina okumanya mukamaawo bw'oyita taata mama. Yunga section. Yabayunga era UCC yankubidde paka nakati. Oyina otegeera mukamaawo bw'olina taata mama singa bali omuyita taata mama bitya yandibawadde plan B naye tebategeera. Nze abasajja abawongedde ku gundi yange gw'obasanyisa Ibula kati wano olina kyonyongerako. Amina. Osegeera gundi ya Ssaabasajja. Kati Ssaabasajja Ibula kankubuulire waliwo kye bayita obuyinza ekitiibwa n'amaanyi. Waliwo omuntu golanga alina obuyinza naye ng'abukozesa maanyi amaanyi tegabeerera ne baba abakulembeze balaba Abafrika omulabanga w'amaanyi Idi Amin Di Santos gutugenda nkwangola Di Santos naye ag'amaanyi tegabeerera. Ekitiibwa kiva eri Katonda Ibula. Waliwo omusajja akuyitako kati kugereze mbadde njogera ku bawala Farida nakazi wasobola okujjaawo noyimuko mubuuza nga tegambye nti nno mbuuza ate nga Farida nakazi we mukopi wa bulijjo. Otegera abo abantu bwe batyo. Kabaka wa Buganda bulijjo Ibula nkugamba nti teweepankiranga ku Bwakabaka obwaleeta Katonda mu ggwanga bwe bwawayo ettaka ly'ekitebe ky'Obusiraamu. Obwakabaka tebwaleeta Katonda mu ggwanga. Anti nkunyonyo ekyo kitegeeza nakola literature. Bwe singa baali baagala bandirwanyisizza Obusiraamu obutajja be bawayo ettaka ly'Odi Kampala eryo liraba. Ate ne baliwa gende Wambogo okubaamu ne ku magezi nze nagamba nti muzeeyi wange yatwalanga wa Haji Jjuuko ye yatukubanga embooko Kasaga agalamira ogalamira wagamba okoze omusango ogukoze gende Wambogo olabe ekitiibwa era singa bakola enguudo zeeyo olabira ddala nti mbutuufu nnyingidde Mekka ye Uganda. Otegera kye nkugamba Obwakabaka obwo bwe wawayo ettaka wali Lubaga lwali lubiri lwa Kabaka n'avaawo n'abuwa ekyo ekikola kya Bwakatonda n'abalokola abasembye okujja Full Gospel Church wali Makerere yali musajja wa Kabaka gwayita Mukasa genda wali ku gundi abadi bali batabata Orthodox kyobola bakiise gwe balonze omupya ze n'akika mu Bwakabaka olusozi lwa Namuŋŋona genda olabe ebyafaayo bya lwali lwa Kabaka n'aluwaayo Obwakabaka obwo bugenda mpola. Otegedde kyovuula babano be batwawudde bw'ogenda mu Bugabe tebajja bitegera bw'ogenda mu Bwakabaka bwa Nkole baali batambula batya genda mu bwa Busoga Ibula genda wa Obwakabaka obwo bwonna bwali bulinaanye ng'ola olaba budduka. Yes era nga bakabaka baffe bano ogenda mu Kyabazinga ogenda mu Bugabe bw'ogenda eno batambulira wamu bakwatagana. Otegedde now ekitiibwa Ibula ekiri ku Bwakabaka bwa Buganda tekiweebwayo President Museveni yensobi gye yalisooka n'alowooza nti abasajja bakutte era njagala okwebaza ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda kubanga nkubuulira ebyaddala waliwo ebintu by'otulina bw'oti n'olaba noga yakwata Rose Louis nalabye abantu abamu nga balowooza bulwese baguzeemu empya tomanyi na Rose Louis empya zeegula wabula bali tebayagadde empya kubanga sente asobola zifuna bayagadde kukola kye bayita vintage abasajja wagambe olina amasaati ge bayita vintage. Olina ngame kampo amasaati ge bayita vintage mu nsi yonna nsobola okugaje gasinga okuva abo abasajja abatako balaba. Olina saati mmekeza vintage? Simanyi muwendo. Okay, tudde ku motoka ya Kabaka. Kati ekitiibwa abasajja abagagga mu nsi yonna bayina emmotoka ezibayita vintage nga bagikola 1943 meka era bazikuuma ziba za bbeeyi. Kati twayagala okukuuma ekyo ekitiibwa ekirimu obuyinza. Kati obuyinza n'amaanyi abantu babikonfusinga. Mwe mulowooza nti gavumenti ziba n'obuyinza ziba n'amaanyi bano boolaba bano zino ez'obuyinza ze ziba ze democracy bano bakozesa amaanyi gaabwe amaanyi okulaga nti balina obuyinza. Simanyi ebyo ebigambo eby'Oluganda ebyo bitegeera. They use force and power to identify their authority over the people.
Thank you so much. Twagala kwebaza owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Thank you so much. Njagala kwebaza Freeman Chiyimba. Omugagga Freeman Chiyimba. Thank you so much. Njagala kwebaza n'abakungu n'atakolayo nga mukulu Kirumira kubanga be bamu abali kakiiko. Omugagga Kirumira. Muzeeyo wava muno. Omugagga wava muno. N'ababadde kakiiko abalala. Natunudde ku motoka. Batuma waliwo omwami Meja mwerabidde erinnya. Nti bana bino ebintu bizibu mukasa nti government ya wakati yali ejja kunyiiga kati kyo kunyiiga ne batumayo no Meja n'atandika okwegerezeganya ne President Museveni ne batula mu cabinet. Motoka ezo ziri 3 ebulayo motoka 2 ezo era tuzaagala mpola si bwe bati. Gwe muganda wange gwe atakimanyi. President Museveni wouldn't have been a president of this country if it wasn't that kingdom. That would be a topic of another day. Thank you so much. Akatalekeka ne mu dakika 2 kinasoboka batu kisobola okusoboka mu dakika 2 zibale. Dr. Stella Nyanzi ne muganda Afrika Kwenza olutalo olulaba ku social media. Dr. Stella Nyanzi mukyamu era liko ekikyamu anti nedda nenda ko kale mukyamu. Why? Abasajja ba Afrika ibula ne wataba musiramu tosobola kukulira mu kasana kano noto vote bino bibo by'abazungu mbubera n'omukazi mataba abazungu balimba chovola bolusi bamuvuna na kissing abantu bakazi ba office UK prime minister yagenze bamuvuna na kissing abakazi Trump gendo olabe ba Clinton abazungu balimba ntibaba n'omukazi omu omwana akulidde wano mu kiga rukira basajja kakwenza bulida kikaba nenda kale kantijewo nenda katono nyina kyago kuleta nenda kanokoka ekisoka kumanya Stella Nyanza mukyamu is wrong. She's wrong. Why? Bwaba kakwenza ino omukazi mu Africa oli omuzungu akuyambye odduse. That is 1. 2 mutufu oli mu Germany oli mu Exile ibula wulira oli musajja mu Africa oli mu Exile. Stella Nyanza badayagala kakwenza agende kumbwa singa agenze kumbwa kimanyi ntino twani muvumide nabwo abafunye omukazi omu obanga muzungu owena ajja kitegera owene Uganda osanga bamugana okuva wano nga polisi yamwetolwa. Who knows? Katika kwenza bwafuna omu namfunisa olubuto. That is okay, is an African lady. Kyemmanye ekiruma Stella Nyanza atekedde okubanga akana akavubuka kalukira basajja kabukuba ng'akatunda bwati n'agamba why not me lwaki obuuka nze Stella kubanga Stella wabiro ya waba ati nkugambye nzivunula ate awaba wabe nzivunula oba waba wabe nze nali German Stella nampabira ku base jenyine German negwe ibura olaba babala batwala speed Canada goloza manyi gavaawa. Okay, tetugenda kubanga Stella Nyanzi bakulukira basajja nze ndowooza nzivunula kiteekeddwa okubanga either Stella Nyanzi ng'omwana ono abadde kwegamba omanyi osobola okutunda omuvubuka nakkuba nga bwe tunundi abakazi tosobola kuvuma lwakira abasajja mbulwa kubanga yafuna omukazi owokubiri. Gwe Stella Nyanzi muyamba aleete famire ye Germany bwagireeta lukira abasajja waanaayenda tujja bonenya. Other than that Stella Nyanzi tuviire ku freedom fighter baffe balukira abasajja oba lukira abasajja afuna abasajja 3 asibanya abakazi 3 as long as akyatwitinga oluzungu lwe omanyi nti n'omusajja atuzayo omufollowinga ku Twitter yatuzaye mu klasi y'oluzungu lukira abasajja bw'otosoma luzungu lwe na dictionary atolooza osobola. Tetugenda kubanga tusuka oyo gwe tulina mu opposition mutuviire nako Sagemanya gange byawulidde ku program eno sibya baddukanya omukutu guno bigambo bya mwami Vizi era mbivunanyizibwako era namba y'essimu eri 0701 49 39 gikube bakusangewa aba bakwetaaga ndi Kampala munene we exactly Kampala nayo si munene nga biri ebibuga bye tubaamu eno giyise gundi Pretoria Kampala otambuza bigere paka Rubaga amakage South Africa gasangibwa Rudport Port View Port 83 mubere bule ate aba South Africa tujja na Afrigo Band ice promoter